Amanya agange nze Musisi Bosajo Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyo gwa vu atalina mazitali andi sava kubandi mwana wa Bambejja era essanyu lye nnina likirako lya mukiwa nakatansensi kuba wammanja yalwawo nzaani atuuseeko ku mutendera guno okuba nti nange ndi mu bannabyafaayo ababikoze era ababiwandiise mu ngule ya Simba World Cup y'olulimi Oluganda. Kuba ekigambo World Cup y'olulimi Oluganda abamu bakiwuliza buwuliza naye kati ffe tukirozezzaako nga tuyita mu kwetabamu obutereevu. Nze nno nzaalibwa Kasudde mu muluka gw'Ekyengeza eggombolola Mutuba gumu Masuuliita awo mu ssaza lya Ssaabasajja eri Busiro. Era nga mange anzaala ye mu Mbejja Zaalwango Teopista omubuze pozi ne kitange Jackson Bosa Kasudde Masuuliita mu Busiro. Musisi Bosa nseregganyi musajja musomesa. Ni musomesa wa bya buwangwa, nsomesa buwangwa bwaffe. Okusingira ddala olulimi lwa Ssaabasajja, olulimi olw'ensibo. Okonno kwengatta ne okuba eyebuzibwako mu ngeri ez'enjawulo ogwo gwe mulimu gwenkola. Naye nga ndi musajja mubugumyeko mu ngeri endala kuba nina ebirala byenkola, ninayo ebirala byenkola ng'oggyeko okusomesa olulimi Oluganda. Nina obumanyirivu mu busuubuzi obw'engeri zonna era mu biseera by'eddembe bwe mbanga siri mu kusomesa mbeerako mu busuubuzi. Eky'obufumbo nagezaako okukigunukiriza era nekiyingirira naye nesanga ng'ebiriyo kiringa kyo kyankowe nenkifuluma kakati ndi awo nti ninga omuleeyireeyi era siri mufumbo naye oba oli awo bwe mba mpangudde engule eno gye ndaba nga ninga hagikunukiriza kuba ntuuse wano nyiza okufunayo ekijuujulu kyange nange nyiza okufunayo ekijuujulu nange nempona okugwa mu masiga gwatoowa. Olugendo lwange olw'okujja mu ngule eno World Cup y'olulimi Oluganda lutandika ndi mu siniya oba nsenvuddeko ey'okusatu omwaka eyo gwali gwa 2009 nga mpulira ebibuuzo binyuma najja lwa bintu bino olulimi lwanyumiranga kuba nze we nakulira ewa jjajjange nguli George William Sebulo yanjagazanga nnyo olulimi nangamba oyagalanga nnyo olulimi lw'okusinga ekirala kyonna kati ekyo olw'okuba kyankuliramu ku myaka egyo nafuna ekinyegenyege bagamba ekinyegenyege ky'engalabi kikuzinya ku buko nasitukiramu nenzija naye bangobera basooka kungobera nagamba ku myaka egyo onoosobola engezaako nti abannange mumpandiike nesisobola kuyitamu kale nesigwamu ssuubi naye nensigala nga bwempuliriza bwengoberera naye lwe nadda wano gwali mwaka gwa 2015 nagenda okulaba nga bampandiise nga nange empiseemu ndi mu abo abagenda okugyetabamu. Omulundi ogwo kontanira ddala bulungi era engule eno natukako ku kamalirizo kaayo. Kale essanyu liba lyegatta bwega sigulire nasooka okufuna kuba manyi kye kitegeeza okubanga otuuseeko ku kamalirizo k'engule kuba nali ntuuseeko era omulundi guno gwokka bwe nawulira nga batuddiddemu nga Ssaabasajja we yaddiramu abo obugulu obutono nti abaali batuuseeko ku kamalirizo kubanga ekyamazima engule yali esibye nga basibidde ddala enguudo zonna eri abaali batuuseeko erugogo nga tosobola kudda tolina nawoyita naye nga we omanyi munnange ak'omuntu sikante nti we yakabira jjo nereera twali tuli awo nga batukubako omukisa nti abaali batuuseeko erugogo Mwenna nammwe tubatadde konze wano ate we naasobwa luno olunabeera seetuddeeko nnyongo w'ekigalansi nenzija engule okuva lwenjetabyemu 2022 engule eno ku ntandikwa saasanga nnyo buzibu naddala ku mutendera ogwasooka nogwaddako naye omutendera ogwa Sesota ate ng'omutendera ogwo gwava dda nga gunneeraliikiriza nga buli wempulira essota erijja liraaka niŋŋamba essota omuntu asobola okuliyitako naye obuzibu bwajja nga ku ssota ate kwensiŋŋaanidde omuntu gwe natukako naye ku mwaka gwe gumu erugogo omwaka gwe gumu 2015 gwenjogeddeko gwe natuuka erugogo nga bampadde omukontanyi Kakoomi Faruku kubanga omukontanyi oyo
ensi yonna era yali emumanyi musajja ng'aludde mu nsiike era nga asindana nnyo nga musajja naggwano mu lulimi ate nga mugundiivu. Kale ne ŋŋamba musajja ono ate era twesisinkanye wano ku mutendera guno naye nga bw'omanyi bagamba wankula ssenye birimu takyuka atambula mulambalo. Nagamba katugende tubiisane era nalabiraawo nga ku Sessoto okwo kwennyini nsobodde okuyita ku musajja oyo naye nga kyansoomozaamu naddala akalulu kennyini bwe bakakwata kansoomozaamu okuwulira nti nali nkwataganye ne gwe natuukako naye erugogo nga nali mumanyi nali mutegeera nali mumanyi benasangamu obwangu okusingira ddala ku mutendera ogwasooka ogwakaseerezi era nga bwe kali kaseerezi twaseerera ne tuyiringita ne tutuuka kubanga ebibuuzo ku mutendera ogwo bibeera bibuuzo ebiringa ebigamba nti mukyalimuko ku mpewo era byatujjamu empewo bulungi. Ne bannange be nali nabo nzijukirako Bisaso munange oli omulala erinnya linvudde mu mutwe naye nga twali balungi ffenna naye twasobola okuyitawo bulungi ku mutendera ogwo. Tegwali muzibu, tegwali mwangu nnyo naye tegwali muzibu. Kale gwatuwa okunyumirwa n'okwanguyirwa. Wano njagala okusinziira ate ng'omulimiriza nsinziira ku sinzi munnange okukoowoola abo bonna abeddira endiga ekika kyange kubanga nze ni muzzukulu wa Lwomwa yonna gye muli okwetoloola Obuganda amasazi 18 gonna mujje mu bungi mwekulumulule ng'amale g'ekyeya mujje Lugogo. Omwana wammwe nakolako ku kyafaayo endiga ebadde tetukangako Lugogo yatuukayo 2015 neetewangula. Kati ndowooza nti ab'endiga mwe mubanga ennaku zino waliwo enjogera gye bakozesa nti mwebeereddemu senga mwebeereramu ne mujje Lugogo endiga etwaleko ku ngule. Abambejja be bandeeta mumbejja tazaala aleeta buleesi mange yandeeta mumbejja zaala ngotewo pista. Kale olw'okuba nti abambejja bandeeta nkoowoola abambejja n'abalangira olulyo olw'abalangira n'abambejja mbakoowoola mwenna okwetoloola Obuganda mujje muwagire omwana wammwe saava ndi wano. Ate ne nkoowoola abantu ku kitundu gye mbeera mpangaaliraawo bbira ku Mwenda wempangaaliraawo bbira Nakabugo mujje Bulenga Kalambi wonna n'okugenda eri Buloba yonna mujje mu bungi ate Munnabusiro. Kati essaza lyange eryo lyo mu butuufu ndowooza ndeke na bulesi kubanga ab'e-Busiro mumanyiddwa nnyo mu nsonga y'olulimi temutera kwekomoma. Kale omujjo yeekomoma tamanya buwoomi bwa jjolwe. Mujje muwagire omwana wammwe.